Alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuuliza ebali kwekumira ku mayigo gano aga UG Update TV. Olunaku leero lwa mukaaga era nga weekend nga tuyingidde ennaku eza Ssekukkulu eza Pasika Easter. Kakati mwenna nkimanyi muli mu keejago yonna yonna gye musinzira okuba nga mutuuliza naye nga nze mbagaliza Easter ennungi baganda bange abali eyo. Amawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gagamba nti nno US egenze maaso n'okuba nga eteekawo embeera. US egenze maaso n'okuba nga eteekawo embeera. Egamba nti bo bali ready okuba nga bazza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo. Bagamba nti bagenda kuzza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo. US weegamba. Oli ku UG Update TV watanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano, mwebale ku likinga, ku sharinga, commentinga. Kakati amawulire agava mu administration ya Trump gayaga nti nno bapreparinga okozesa diplomatic and economic tools buli ekyetaagisa oba diplomatically oba economically bagaye bagenda kukola ekyetaagisa basobole okuba nga badisposinga basobole okuadvancinga cause egenda mu maaso n'okuba nga emazeewo emirembe mu ggwanga erya Eastern Democratic Republic of Congo. Bagambye nti bagenda kukola ekisoboka kyonna kyonna okusobola okulaba nga bateeka emirembe mu ggwanga lino erya DRC. Senior Africa Advisor Masad Boulos agambye nti nno ku online briefing olunaku olwokubiri ku lunaku olwokusatu ng'agenda mu maaso n'okuba nga akyalira amawanga 4 mu regions ez'enjawulo, yagambye waati ku online briefing ng'agamba nti nno agenda mu maaso n'okuba nga ayogera ne ba regional leaders bafokasinge ku international effort okusobola okulaba nga bakomekereza ennwana n'okuttibwa okuli mu Democratic Republic of Congo okugenze mu maaso n'omuwendo abantu abawera 7 saako n'abalala nga babuziddwawo, abalala nga bawaŋŋanguse okuva olutalo luno lwatandika mu mwaka oguyise. Agamba nti ngaffe administration okuva mu US tujja kukozesa possible means zonna buli ekyetaagisa oba mineral deals wakati wa United States ne DRC okusobola okulaba nga tukomekereza ebigenda maaso. Bino nno byakakasiddwa ne Senior Advisor for African Mass Paulos, Deputy Assistant Secretary for African Affairs Corina Sadera. Jjukira nti nno eggwanga lino erya DRC libadde ligenda mu maaso n'okuba nga bateekateeka okukola diplomatic deal n'eggwanga erya US. Nga deal yo neegendereddwamu okuba nga DRC eguza DRC eguza US minerals, so nga ate US eyambeko Congo okulaba nga eva mu instabilities zerimu mu conflicts, olw'okubawa nga ku tactics, okubawa ku training, okubawa military training, okubawa ebyokulwanyisa equipments ebiyinza bayambako mu lutalo okusobola okulaba nga balwanyisa omuyekera wa M23. Jjukira nti no bukyanga guno omwaka gutandika DRC n'abatuuze babe bagenda mu maaso n'okuba nga bawanganguka mu ggwanga lino nga beerokera amawanga agaliraanyeewo ag'oku muliraano olw'ensonga nti nno olutalo lunyiikidde eri mu nsi yaabwe eyo mu Northern Kivu. Abantu bangi battiddwa, abamu babuziddwawo. Abajeekera bano aba M23 bukyanga bajja bakawamba ebibuga 2 omuli Goma, Bukavu sako ne airports 2 omuli eya Goma n'eya Bukavu zonna Busoni ne Buvuma baziwamba era be bali mu control. Era bukyanga bawamba bakola dda ne government empya ewaabwe era balonda dda bagavana ne basenita mu bibuga byabwe bino ebibiri bibakawamba. Newankubaddeyo baabiwamba tekyabalobera kubanga bagenda mu maaso n'okwadvancinga nga bagaziya territories, bagenda bawamba bu territories obulala bonna obuliraanyeewo. Newankubadde ekyo kiriwo ekityo, amawanga ag'enjawulo omuli amawanga ageegattira mu kibiina ekya SADC, South African Development Community, sako ne
East African Community gagenze maaso n'okubanga googerezeganya n'amawanga gano n'abayeekera ba M23 basobole okubanga bagenda maaso n'okutula mu peaceful talks naye ebiremye batudde enfundo eziwera omwali n'okutula mu kibuga Dar es Salaam eri mu ggwanga erya Tanzania naye tewavaayo kalungi. Tulabye enteeseganya ezagenda maaso mu ggwanga erya Angolia oluvannyuma tezaavaayo kalungi kubanga abayeekera bano tebasobodde kubanga bakiika mu nteeseganya zino. Kakati enteeseganya ezibadde zigenda maaso zibadde mu kibuga Doha eri mu Qatar naye tetunnamanya oba zinaavaamu akalungi n'akamu. Jjukira nti nno enteeseganya zino zigenza okubaawo nga bajje baabulire akabuga ke bayita Walukale ke babadde baakawamba abayeekera bano aba M23. Naye nga bukyanga omwaka guno gutandika Kongo tefunanga buweerero tefunanga mirembe ate n'endwadde zeeyongedde olw'ensonga nti nno olutalo lunyiikidde ate ne health facilities tezirina byetaagisa kubeera nga zisobola okudizolovinga ensonga z'obulwadde. Ekibuga kiri ku bunkenke saako ne pulezidenti w'eggwanga lino erya Kongo Felix Tshisekedi naye ali ku bunkenke olw'ensonga nti nno abayeekera buli kadde beeyongera ku advansinga ate beeyongera kwewera nga ebagenda mu maaso n'okuwamba. Naye mu bigambo byabwe bagamba nti bo tebali wano claiming for a governance wabula balwanira for justice obwenkanya eri eggwanga lyabwe okubanga tebatwalibwa nga bannansi. Era nga bagamba nti no gavumenti ya Tshisekedi esusse okubanga eri enguzi n'okwefaako n'obusosoze ate nga buli kimu bakitwalanga kya famire. Kati n'olw'ensonga ne agreement ze twakola gye bivuddeko emabega mu mwaka gwa 2015 zamenyebwawo. Kakati y'ensonga lwaki tugenze mu nsiko kulanga tulwanirire ebyaffe n'eddembe lyaffe. Abayeekera we batwe bagambye. Oli ku UG Update TV kosinza obanga otuwuliriza gwatannatweyunga kukirya wansi waliwo ekigambo subscribe. Kati eggwanga erya US livuddeyo ne ligakozesa zonna possible means okulanga bakokkomekereza olutalo luno olugenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo oba oliawo emirembe giddewo. Mbanirizaako nnyo mwenna bali mu diaspora abali mutala w'amayanja mwebale kwekuumira ku UG Update TV era nga nze mbagaliza Easter ennungi n'olunaku olulungi. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza
kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase nga ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.